Iwo kati mu parliament embeera ya bunkenke omuntu tamanya buli lunaku list evaayo nti ababaka gundi bamwagala ababaka gundi alina okugenda okweyanjula eri poliisi. Kale ebintu bitambudde nnyo era ababaka basinga obungi tulimu okutya nga tutya nti tomanya ani agenda okuddako bannaffe. Ndowooza nti kituufu. Si kituufu nti ababaka beekwese. Bannange ababaka bali mu luwummula. Ababaka si bakireereese nti mwagala babeere wano ku Parliament wadde tebalinawo mulimu. Nze leero ndi wano olwokubanga nnina olukiiko lwe mbadde nnina okubeeramu. Tuuse ku babaka Kibinyo ekyatuuse ku Honorable Akamba Kibinyo tukivumirira n'amaanyi mangi baddewo. Naye obubaka kitutuukeko ababaka ba Parliament tusobole okuzuukuka tusisimuke twogerere abantu baffe. Omubaka ali eyo ng'atya okujja wano nti bajja mukwatira wano. Of course wano ku Parliament basobola kukwatirawo because lwobeera wano obeera ne immunity yo era balina kusanga wabweru wa Parliament. Naye nga mbakoowoola buli gwe babeera nga basamoninze atwala obuvunaanyizibwa okubeera nga yeetwala ku poliisi, kubanga kyanjawulo okwetwala ku poliisi n'okusanga mu kkooti mu kkubo ne bakuyoola ne kkooti ebyo byennyini ebikonsidaringa nti ono omuntu yayeerese alina okukwatibwa mu bitiibwa ate nga amateeka gagobereddwa. Era engeri omuntu gy'akwatibwamu bisinziira ku mbeera ez'enjawulo. Musango ki ogumuvunaanibwa, amaze ebbanga nga yeekweka, oba guno omusango si gwa butujju. Tuyinza okuba ffe nga ne ssente ezo tetuzirina naye ate tetuzeetaaga, tetwetunda Honorable tetwetunda era bagezeeko baleete erinnya ly'oyo atambudde nti n'atambudde ku lwa bano ba petitiona nti ng'anoonya ssente tebaliyo n'okubaayo. Wabula kati obwerende bwe tulina bwe bubbi bamafiya betulwanyisa okutubbako foomu. Ejo point eye sente kututunuuliza sente bilioni 2 abo bagala kutujja ku mulamwa, but diverting tuve ku nsonga kubanga ekigambo kya sente ekyo kyo tekiriiyo. Tuli committed ku sensa motion eno ate tuli determined kulaba nti paka tutambula nayo